Paulo Zimbe nga yabadde akiikiridde akulira abakozi ba gavumenti e Makindye Janati Luzinda mu kakiiko ka bakansala akalondola entambuza y'emirimu mu Makindye akakedde okutuula ataddeko akakola tondeka nnyuma bakansala bwe bamusabye okugenda nabo mu bifo awazimbibwa amasundiro g'amafuta agazimbibwa mu bukyamu. Bino nga tebinnabaawo basoose mu kakiiko ka bakansala ne Paulo Zimbe mwabadde akiikiridde akulira abakozi ba gavumenti Janati Luzinda ne basoma alipoota gye bakoze ku masundiro g'amafuta agazimbibwa mu bukyamu mu kitundu kino. It is very unfortunate, honorable colleagues, that the people at the top are the ones officiating these illegalities. Mu alipoota eno bategeezezza nti ab'akakiiko k'ekikugu baagaana okukolagana nabo mu kunoonyereza kwe balimu okwalina okugaana okubawa empapula, era wano Zimba ategeezezza nti bakansala tebasobola kuweebwa mpapula zino ze baali basaba ekitabudde bakansala ne bava mu mbeera. So now the question comes in, now when can the one issuing give that document to a third party, which third party might be even a committee or any other person? What are you doing here as technicals? Because if just something of a sort, a petrol station, you can't give a report. So what are you doing here? Bakansala balabye guli gutyo ne beekandagga ne boolekera agamu ku masundiro g'amafuta agagambibwa okuzimbibwa mu bukyamu mu bitundu by'Erukuli. Eno tusanze abazimbi badduse dda era nga balina we batudde kyokka bye badde bakozesa mu kuzimba okubadde wirubaalo, ebitiyo n'ebirala babadde babiresaawo ttayo ekiraga nti waliwo batemezzaako. Okusinziira ku bakansala bano, amasundiro g'amafuta agazimbibwa mu bukyamu geeyongedde okumiruka mu kitundu kyabwe ng'abagazimba balina abanene be bakolagana nabo. Ne Meeya Mulyanyama amafuta ga Gaza ag'Erukuli ye yagagulawo. Minsa Kabanda minisita ye yagulawo amafuta ga Starbex n'ag'ensambya. So kikyamu nnyo okulaba nga bakulembeze betukkiririzaamu betusuubira okuba nga be bali badde bakwasa amateeka ate nga be bagamenya. Bakansala bongeddeko nti amasundiro g'amafuta agazimbibwa gali mu makoona, amalala mu kkubo, ssaako n'okuzimbibwa okumpi n'emirongooti gy'amasimu. Amateeka agafuga okuzimba petrol station mu ggwanga gali kiri agagamba omuntu takkirizibwenga kuzimba petrol station wali koona, wano tuli mu koona liiryo. Omuntu takkirizibwenga kuzimba petrol station mu kkubo, wano tuli mu road reserve ndooza namwe mukiraba. Omuntu takkirizibwenga kuzimba ng'aliraanye essomero oba ng'aliraanye abantu we basula, wano tuli mu residential area. Tubuuza banaani abawa amaanyi bazimbye amafuta wano naye guli mulongooti gwa ssimu. Kitegeeza nti obulabe obuyinza okugwa wano ate bujjako n'amakampani g'amasimu. Ssentebe w'akakiiko kano Sharifa Ahimbisibwe agamba nti abakulembeze ku ggombolola e Makindye beebuzaabuza nti tebalina kibamanyi ku bigenda mu maaso. Tubadde ne Tom Clark ne ba physical plan abakola mu kunoonyereza kw'ebyo ebizimbe byenjogeddeko ebitaba na bisaanizo. Bonna nga tubadde nabo ssaawa zino tekuli yadde n'omu, bonna badduse. Ate batutuuka mu meetings tutula ne batugamba tebamanyi kigenda mu maaso, naye okudduka kwabwe kulaze nti bamanyi ekigenda mu maaso. Mu bakulembeze abogeddwako nti bali emabega w'okuzimba amafuta gano mu bifo ebikyamu ye Meeya w'e Makindye Nganda Mulyanyama. Kyokka ono bwe tumutuuseeko ku ofiisi ye okumubuuza ku nsonga zino aganye okubaako ky'agamba. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika. Ng'ebibiina bikyali mu kulwana